Senator. Sebo. Embera. Bwetyo. Kubanga ateera oba oyina okwambala n'ogenda ng'okoze otya ng'onywedde kuba njagala nyambale tusanyuse nange ebintyo tutulawo ate kiki eyo ntebe ya meeya wanjisebo njagala nyambale ngende nga nzikuuse tunywe omwenge ne berede naye atye ajja kutya ate nno kagavana nze kansobera Hey. nga kasiriwala Ako. ogenda n'okatunuulira nolowooza nkalimu amagezi agatoola ate omwo mwekayimpayira ndi mumpi naye ate yansukkako naye meeya wandiyogedde bitono tonkangakanga yogera by'onojjukira oyo gavana alimuki mutujja ng'omyegi ali ku ttaka okakasa paka talina makulu gavana mbatuutu nnyo tekalimu wadde amagezi naye onoosobola okubiza emabega ate okubiza ayinza tonkangakanga naawe nze ndi meeya sitya biduduma akataweza na kilo 2 ojja kubyejjusa kamanyire kubyejjusa tasobola kunkangakanga kale waaye kati kanyumye awo tugenda kwewa beredere nga tuli tayari ekyo meeya seneta obwedda njogera ku musajja kumbe waali n'otandabula taata nti nno gavana waali ndyeri mugeya nenererejja njogera kuno nakuli n'otandabula mbadde njagala abyewulirire oli mubi gwe kennyini nga biva mu kamwako oli mubi nnyo oli mubi nnyo seneta olimba naye tekirina buzibu oba nkuyambe ntya mukwano musawo nerabidde amangu ago wamma ye gwe yajja n'oli omuvubuka n'omuwala oba oli yavaamu olubuto ye bannanga ali atya mune yatereera gyali ali bulungi tewali buzibu kati mwebale kujjanjaba musawo amiina eddwaliro lyammwe lijjanjaba bulungi ate mulina ne keya ffe era tuliwo okuweereza bantu oli bulungi siri bubi n'akamu amiina kakati musawo waliwo ekyendeese engeri gye twayogeramu naye ndaba ng'oli muntu mulamu ne nga akanzija nkwebuuzeeko kati mune waliwo ekizibu kyennina kale si kizibu nti kizibu kiri awo brother nga ayagala kuggulawo ddwaliro saidi zeeyo namulanda naye obuzibu obwazze mbu waliwo ebyetaagisa biki kati simanyi bwe tugenda kukikola kayine nga akanzija nkwebuuzeeko mpe ku magezi ekyaddala siggulangawo ko ddwaliro sitandikangako naye kyemmanyi prosidi ya mpanvu azin nti olina okugoba ku mpapula z'eddwaliro okuregistaringa amannya olina okugenda ministry of health ne bakubuulira ekyokukola nga tonatandika kola of course tosobola tandikawo ddwaliro nga toli registered osooka n'owandiisa then nokolaki nolyoka oggulawo wadde byonna mbiwulidde naye gwe nakumanyiira yegwe waffe naye era ku byenjogedde kuliko ekifu toli mumpi tolina obulevu obulinga obuswiriri bituufu va ne mu ntebe yange vaayo va mu ntebe yange eno entebe si nti buli nfunza egenda kutuula muno ssebu sirinamu buzibu ekyo ye maama ng'onyumye bulala yakubye muyindi abaffe olabye ekikalu ekyo onyumye bulala enyuma yonjagadde si wenna okyuse konna kagoba kaliko akaliibwa jove owaayi onyumye bambi kitiibwa kya mukama gavana tukuliddeko emmere ku lumbe lwa badiro nga toliiwo tulidde netulya ekifisi kuleetedde seneta kyankoze omusajja kyankoze andeetedde enkoko ndidde enkoko ng'oyinza okugamba mulumbe nabaddeyo naye nga nabadde wano muleetedde ekifi lwakuba nange yangobye mu ntebe mmeeyo oyo naye nankimuwadde leka naawe seneta omusajja ntaba na lugambo bwatyo maama ye ate ne bwe mba naggobye mu ntebe yange entebe yange
abantu muyigeeko okubagamba amazima njigobyemu kuba yange naawe linda kendijja ewuwe oli ngoba ku kakeekako bw'ate mama olina ezigula entebe oli nfunzi wadda kutunda byakika n'odda ku malaalo n'ogatunda n'olya buli kimu olina nedda ate njogedde mazima omanyi meeya njogera amazima wadde abasinga bampita nakamwantete naye nga genjogera gaba mazima ssebo entebe jeso muve ku ntebe wano goli mugenyi oze kukyalira meya agireke entebe jeso naye nene entebe gyendubirira mu maaso awo entebe y'obwa chairman tomanya wenaba mpisemu nsobola okuba n'obeera vice wange ye kaakati kambuze gavana ovaawa kuba ekyaddala onyumya olunyuma amina webale kusiiba enyuma gy'onyumyemu si ya bulijjo bagamba eri unusual butereevu kati simanyi naye ninayo eyo mukwano gwange mu ministry ayinza okutuyambako nsobola omucontactinga n'atuyambako just in case nga bibadde serious. Kati ziba mu sente nga mmeka? Siyinza kugamba nti oba ziri mmeka naye nze kyemmanyi bwe muba musobola nga temuntidde musobola okumpa omulimu nze ne mbitambuza byonna n'obikolako byonna nze ne mukola ne mufuna kiwedde. Kale musawo kati weeba nga biyiseemu osobera omusawo waffe? Sirina buzibu n'abantu abalungi era mbalina abasobolera okukola. Naye musawo neyanzira nakulaba ng'oli wakisa. Tujja kukola bwekisobola okukola connection. Musawo nonzizaamu kati amaanyi era ngenda mugamba nti nafunye agenda n'okukola ne ku ddwaliro n'agenda bigobako ate n'eddwaliro abeere nga yalikolako. Naye thank you so much. Kale ndowooza nkukozeeko. Onkoleddeko ddala bulungi ansa gye mbadde nnoonya era ngitegedde. Kale kati musawo akanambako essimu yange munaye baagibba kannyongere. Gwe omulimu nje kukola. Tewali buzibu. Byonna kasita obiŋŋambye. Kale nteekamu linnya ki musawo? Dr. Eva. Kale musawo. Kale nnyabo. Thank you. Naye nga naawe weebale. Kale mukwano. Kyekituufu nvaako musinzizo. Ova musinzizo? Nvaako ku kkanisa nva kusinza ku mutonzi. Gavana ekyo kisesa? Ova ku kkanisa kusaba? Mutwe gukola bulungi. Meya lino lya mulwera lya mukiira nanga nsobera agudde. Gavana njagala nkitegeere bulungi ova ku kkanisa kusaba? Meya mbadde awo ewaka nempulira mbadde ku lediyo nempulira omusajja nga abuulirira kyekyamazima byabulidde byenkutteko abuuliridde ku mwenge ng'ate ndaba omwenge naffe gutumalawo gasiya buloolo osiri wadde gavana nkale wadde bulijjo obadde musiru naye ate kati oli muwumba tuutu empala kitale kalona alina akawala kabalayo si bwe kityo oba kyekyalaga agenda kukwata mu kiweebwayo kyekyo ku kigambo omusajja kyabuuliridde olunaku olwolwaleero mu kyaki mukimanyi nti bulijjo twetta naye nga tetumanyi mbagambye omwenge gwokya ebiwoowoolo simanya gwokya mutima simanya gwe omusajja ku bigambo byabuulidde nendebya ddala nti twalwala dda olabye nesaati gye nyambadde musumba yagimpadde nze okubanga nnyirira bwe nti nsanza banange bali abantu balina okwagala balina omukwano kyolaba nga nzize kuba baŋŋambye n'olweggulo nkoleki nzireyo nze nno mbadde mmanyi engeri gy'ozze ng'onyumye nga ndooza tugendagenda ffene ewabbeereddene naye kati ebintu by'oyogera oli mu luveegeveege ali wano simaati lukebe kumba ali mu bya kyaki nze ebyewabbeereddene essaawa eno nkyabyesonyiyeemu kansoke neetegereza ebya Katonda. Vaawo n'okuvaawo vaawo nzigale nawe vaawo hajja agagambo mbalize tugenda wabbeereddene kwenywera obo tusiriwalirako
wamma tugende wabeere oli musiru busiru ojjotya ogagambuka walokose AKASATTIRO basatira